Truth or dare? Ruth. Walya Ruth. Yogera amazima mukama akulaba. Ruth ki? Mukazi wa Victor Kamenyo. Akoraje? Nedda. In my head, Nagama, they might be joking, but the problem they are joking on something great. Kamenyo muntu ne mukyala we muki muntu ebyogero bisobola kubanga byakola ki byakusaaga ne waliwo elements emeka ebbiri eziriwo nti truth or dare anti dare wali mukazi wa gundi nti ne webanga basaaga awo automatically mu kusaagira mu kikolebwa nti bakazi b'abantu babalya mubeeramu ebintu ebimu nga omuntu akikola nga intention ye eyinza n'okuba nga si nga jasi agikola kuba takwagala. You get? Nguba kijina mu mutwe gwe out of the blue just because takwagala. Kitegeera. So kati aba abantu nabo tubasuubira mu bintu bino. Kitegeera nga ayagala ku breakinga. You get? Onaku tukere ku majja ku social media gwa atambula nga just ekintu kya kuyisa mu maaso. Kitegeera. Banyina fete mbanyigira baleke bagira besanyusa ne besanyusizaamu akaseera paka we balituuka ku level ne bakakkana kati nga olaba desire nti kati yadde atuuse ku level nga yakakkanye. Actually minds zaffe zino ziraba ayinza okusalawo ne weefuula atawulira naye oba owulira odde waka mu kisenge ekyo n'otuula bw'oti n'ogamba naye kirayi kino nga kyagambye nti mukazi wange akuzeemu. ozokooteka ebigambo bya motivation nze mwagala wange saamwasiza kyalo n'ogamba naye eno nga penge yayiseewo yandikomye. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusanyusa. Muna mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Kusema official njagala kubuuzaako ogamba otya bigenda bitya byesobodde okutuusaako engalo ate olunaku olwaleero abatulaba ku makya welcome kansulenti muli bulungi kale weetuli wano it's been a while nga sirina
Victor Kamenyo ogamba otya? Ndi bulungi sina de tondo ly'ettabu. Iwa nagwe njagala obwemula. Kisoosaako ki? Kisajja kitunzi kya data naye njagala kiwemula. Ekivumo kisoosaako ki? Kyonna ekinsanga waliwo obeeraawo Kamenyo ng'oli munyiivu weetaaga n'ovumavuma omuntu n'omwemula ate ng'ali yekka nga takulikodinga n'obeera ng'okola ki? Ng'okkakkana. Omanyi abantu basoosowaza nnyo ssente nga tannazifuna. Ne yeerabira nti buli bw'oteeka omuntu ku pressure ng'omusaba ssente oba osiga nsigo ya pressure nga yeetaaga ki? Yeetaaga results. Bw'otateeka ku pressure kuwa ssente nange pressure eba ntono nnyo nga mmanja. Naye singa nkolera ku ssimu embuzi eno gye yankubira ng'ebanja obuvanyi emitwalo 18. Musaasire wamma kansi nti muli bulungi ogamba otya? Ndi bulungi neeyagala sina buzibu. Mwendi mpolampola. Bagamba batya? Si babi balungi. Endongo ennaku zino si nnyangu ng'eyedde ebintu bikyuse nnyo. Teyedda yayanirizanga bantu bamanyi kye bakola nga butuufu ogambira ddala Juliana ayimba ne Juliana n'abaawo ne baleeta Irene Namubi n'ogamba oyo serebu waddala ayimba ne wajjayo Judith Babire n'ogamba oyo ayimba ne waleeta Chosen Becky n'ogamba kayimba. Buli muyimbi eyajjanga kwegamba by that time yali abeerawo lwa talent. Naye kati bintu bingi nnyo, ebintu bingi bikyuse. Kyogamba nti ebintu byakyukamu nti kati ennaku zino talent si yeesooka. Talent si yeesooka. Ennaku zino talent si yeesooka oba abantu bagwe oba baalya biki bintu bye baagala bya njawulo birala nnyo, ebintu ebibasanyusa birala nnyo kwegamba ensi yakyukira ddala. Nakyewuunyisaamu. Ensi yakyukira ddala. Oba just promotion strategies ezaakyuka. Nazo zaakyuka ti mu kusookera ddala music yabeeranga ku radio. Nga bakuba ku radio ey'amaanyi oba omaze. Era biseera ebyo ba Paulo Kafeero bajja ne zi radio nga radio nkambwe. Music nadda ku TVs. Music n'ava ku TVs nga bakuba ku TV obeera w'amaanyi. Nga baalusabudde ku bukedde oba ku terefayina n'otayo ya kirala. Music n'ava ku TV nadda mu mabaala. Nga DJ waba takubye luyimba lwo terugenda ttunda. Kati music okuva ku TV nadda mu mabaala kye kyasuula band music. Band music n'olaba nga takya trendinga because abaali bamuwuliriza baali nnyo ba TVs. Okugwa ogamba kintu kugwa kubanga? No, yakendeera amaanyi. Mu ki? Like band music yakendeera amaanyi nti omuntu ng'atta oluyimba lwa bandi nga naye lugano tambula naye nga lulungi. Okubanga mu nnyimba ezitreninga tetulina mu za bandi. Kubanga waliwo kati twafunye obuzibu nti emabegako abayimbi badde bajjanga bakuba ba Serena be tuyita ba high-end nga bagikuba. Naye kuva ba bandi abo baatandika okukuba Serena. Anti kati olaba ekiziza music wa bandi ne kadongo kamu. Because wali abadde yasirikamu nga bazita ennyimba naye nga tezitambula bulungi. Ngati nga music ali nnyo mu mabaala nga ba DJ Rojawo ba Siriki Stewart My Brothers nga bayimbi bonna bagenda mu mabaala ne bayimirira emabega wa DJ Box bakuba ennyimba zaabwe. Kati eyo season neevaawo ne wajja season yaki kati eyo season y'ennyimba z'aba DJ yaleeta ba Fikfa Maika yaleeta ba Latinum yaleeta ba Epasi kati ne tudda ffenna mu mabaala. Era kwe kulabanga n'abayimbi ba hip hop bakyusa style basobole okufiitinga mu nnyimba z'amabaala. Era we twakubira ennyimba nga bitunyumirwa tukubye bebiragako nange we nakyusizaawo ne ntandika zisobole okukuba mu mabaala zisobole okuwulikika. Kyogamba sirina malaleeta kuba mu bbaala. Teyakuba mu bbaala nga bwe bamukuba abantu basanyuka. But being nti yali talireetinga na bakuba music mu bbaala nga tebamukuba nnyo nga woolaba nti bakuba kutama olafik Famaika. Njagala kutegeerayo ekintu kimu. Sirina malala nyimba nyimba eziri mu Baligabana. I think those are your biggest songs. Some of my biggest.
Omanyi wali ennyimba ezikubwa nga n'essaawa zino w'oluteekamu linga olwafulumya ejjo. Then lwawo zino tunyumirwa bikoze zitya ezo. Ze ndowooza nti nno tezituuka ffe tetulina malala. Nti ogenda okuba nze sirina malala ngendo etambulira ku radio na TV. Etambulira ku radio na TV. Mainstream okusinga. N'oleeta zino ezitambulira mu mabaala okubanga music atambulira mu mabaala naye lwaki ezitambulira ku TV zisigala z'amaanyi okusinga ezitambulira mu mabaala? Ennyimba ezitambulira ku TV ziwulirwa abantu ab'obuvunaanyizibwa okitegeera era mainly ennyimba ze mwakubanga ennyo ku TV zaabeeranga nnyimba z'abantu babuvunaanyizibwa kati bwe zikeera ku makya ne zihiitinga ennyo mu bwongo bw'omuntu like n'abalala ne bazimanyira awo kiba kizibu nnyo oluyimba bwe lutyo okuvaawo ate mainly ennyimba nga zirina malala zaali nnyimba za message oluyimba lwa message terugwa paka kati bakubira basimu ogenze n'ogamba akasajja ka Chameleone kayimba. But why would you go for a style egenda okuvaawo amangu ng'olina style egenda okubeerawo ogiryeko ng'okyatambulanga n'okutambula totambula? Style etuuka ekiseera nga yakuba hits ez'amaanyi naye ng'abantu tebakyagiwuliriza. Kyokka General Zamba takyamanyi kuyimba, tamanyi ku rappinga naye abantu tebakyagiwuliriza. Ndaba ate General yakyusa kye yali akola. Kyakikubira ddala era owuliriza ebiyimba bye ebipya olaba mbi ng'ayimba nga ne lyrics zinyuma naye nga kinyonyola neze kinnemye okutegeera banza obwongo obunafu. No, seasons zikyuka kati owa Tupac yali muyimbi w'amaanyi nnyo era tukimanyi nti bannaye buli yagamba Tupac mu barapa mukambwe teri ayinza kuddamu teri amanyiyo oluyimba lwa Tupac nenkugamba lines bbiri naate wenkubuuza Celine Dion oba nekugamba Whitney Houston ojaga always love you sima biki ogenda kumanya ennyimba nnyingi ku ye. So waliwo styles ezimu eziwangaala ennyo singa styles endala. Kati kankwe example kati omuyimbi nga katugeze nga Alien Skin muyimbi mulungi nnyo ali very talented naye ate talina nnyimba zigenda kuwangaala okitegeere nti nti nga luyimba ki Sitaddenja kati kankubuulireko nali e Rwanda ne bakuba Mama Mio lwa Chameleone kisawe kyonna ne kiyimuka mu bbanga luyisize emyaka nga 25. That is a classic. Yes. Kyogamba kati Sitaddenja bwe bamukuba kati ayisiza bbanga kisi myaka 2 kyogamba ayinza obbasitula ennamboole. Okay. Buliriza bityo. So there are some types of music naddala music ono wa message ne music ali slow music awangaala nnyo mu matu g'abantu forever lasting. Kati ebyo nabyo nga obinyonnyodde Kamenyo bitegedde kati then ekibuuzo kyange ng'otegedde nti sirina malala asobola okubeera mu category z'aba Mama Mia ezisobola owangaala. Why do you opt out of it? Ate nodda abalaki bayita bubblegum music anti gw'omanyi nti either agenda kukwatayo ate bw'akwata agenda kuba emyezi 3 ate lunoonya oluyimba olulala. Anti kati kati duli eri sina malala wendukuba time eno tebajja dduwuliriza ate we nayimba kino bajja kiwuliriza. Waliwo generational change ebintu bikyuse kati kankwe example emu akuba abantu tebajja jjagala. Waliwo omuyimbi omu ng'aba ayina kwezuula bwezuuzi n'amanya nti bannange my time is out okitegeera kyobalaba abantu bakola nnyo zi album n'agipushinga nateekamu ssente nnyingi nnyo negaana otambula. Time etuuka nga generation eriwo gwe tekyakwagala ne woyimba ebirungi bitya. Omuntu n'akola album n'agikolera video za kawumbi n'akolera nenga generation eriko eyagala bavubuka bato eyagala ba Alien Skin eyagala bakapeke ye nga tateekamu na ssente ezo tazituuka na mu kkoota atabuti luyimba nga generation bwe yagala. Kankwe example ya Awilo Longoma. Awilo Longoma
bajjata baffe bali bamwagala nnyo nga tava ku TV zewaka Awilo Longoma but time yatuuka Awilo Longoma n'ali brandinga n'addamu n'akuba gym naye nga akuze ekoti ite n'addamu n'akola Koffi Olomide Olomide n'addamu n'akola n'ali brandinga n'akyusa style n'akola ki naye audience n'egaana omubayinga nga yo audience y'essaawa eno yagala ba Tekino yagala ba Davido yagala ba Platinum their age So, music ali bwatyo kyoyogedde esooka kikuba kyosoose okwogera kyosooka ogera ngambye eki kyosoose okwogera otugambye nti ennyimba nga ze sirina malala time ekyuka nga tezikyakola ki nga tezikyakola naye zisigala z'amaanyi naye nga olukuba mu generation endala terukula badde manyi music bw'aba takyakola ne bannyini ye agenda nawo waliwo classic kati kankoye example Maddox Sematimba ensonga lwaki tafulumya luyimba because ayina fear ti bw'anaafulumya oluyimba ne lugaana okukola lujja kutta ziri zonna ez'emabega kasigale ne classics ze awummule okitegeera tekitegeeza nti yeezuula n'agaa kati eno generation mpya si yange so mu kiri ky'obadde oleese nnyinibo kati kanze kansigaze ekitiibwa ky'obwa legend neme ku competinga na baki ebiseera bisinga emitwe gino gye giyiiya nga bw'ogambye generation zisobola okukyuka naye ng'omitwe gikyaliwo gikyasobola okuyiiya omuyimbi n'agamba nti naawo weeyubule bweyubuzi ne weeyubula okuva ku oli n'ojja n'ofuuka ono kubanga generation bw'eba egula nze ndowooza nti egula wax nti nga upcoming bw'asobola okubeerawo emyaka 4 era ne new artist bw'asobola okujja nga myaka ameka mu Uganda wano kati njagala nkubulira ekintu kimu abantu tebawagira babboosi era obeera ng'oli muyimbi notandika ogejjagejja oba n'ogejja olubuto n'ofuuka bboosi nga bakuta okitegeera nga bakuta katolaba nga kantugeze nga ba Sweet Kid bamaanyi bakola sente zaabwe naye industry awe beekuwanda abantu bagala kuwagira bahasila bannaabwe kasita otandika ofuuka bboosi nga bo bakuta industry eno tewagira muntu mukulu pozi ng'ozze ng'oyimba akadongo kamu ng'abakulu banno awo oyinza okukuwa amatu singa omuyimbi omukulu asalawo okweyubula ayimba ebyabavubuka kyogamba aba yeeriko tasobola kuwagira pozi era ng'ozze mu kintu nga kikuswaza nga ogamba nti awo no mukadde nnyo bambi yazze n'atandika onnyenya akawato abantu bibasesa ne baagala ebyononese nga ali Kenya bamuwaki bamuwagira abavubuka ati kyewuunyisa tebamuwagira mbu lwakuba anyenya nnyo ekiwato naye bagamba omusajja ku myaka egyo onyenya otya ekiwato kiringa kukeera ku makya nogamba enkoko eyo oba omuntu wuuyo alumya embwa kyekikola amawulire si mbwa kuluma muntu wali embwa yalumya omuntu abulima omusajja oyo yalumya embwa okitegeera so kati ekyo kiri controversial ti kyewuunyisa tomuzeeyo ow'emyaka 6 kyekimunyonyesa ekiwato ekyo so abantu they are not enjoying but literally they are surprised so kyakamyo kigatta so kati eyo surprise ye baleetedde okukola ki kakati omuyimbi abaddewo ng'akyaliwo ng'akyetaaga relevance kubanga twetutuuka mu age distribution essaawa zino 17 to 24 ne 24 to 34 be basinga obungi kati kankoye example emu eri common bwe tubeera tuli ku stage ng'omuyimbi ayimba sagala geraageranya nnyo mannya g'abantu naye kuba n'abayimbi abasatu abanene abaliwo wakale tugeze Bobi Wine ayimba
aba ayimba ku stage najjamu essaati olabira ddala nga musajja aweebuuse kyenyamizaamu mukulu kyekimugissaamu omukulu bw'atyo kyekimugissaamu essaati agiwuube n'ate Fikifa Maika wagijjamu ekitegeera otegeerako nti waliwo omwana omuto byakola nga bigulika. Thank you. Nga agenda kukeera ku makya ajjemu essaati Fikifa Maika ku myaka gye agiwuube bw'ati mu bbanga. Abavubuka bagambe bannaye Fiki yajjemu essaati n'agiwuuba ati buli omu nakitegeera. Omu ku babigi thiri akikole katugeze oba Bobi Wine ajjemu essaati agiwuuba agamba naye musajja ono tugamba yita Taata Solomon myaka egyo nga twalaba kukone mu bifaananyi nga kitegeeza generation ejja ne audience yaayo. Nedda ndowooza waliwo ebintu ebimu ebijja n'emyaka nti ekisooka bw'okula abakuli wansi batandika okwagala gwe obategeerere. Bo baagala bakole ebyekisiru gw'obawabule. Kati si gwe okola bya kisiru. Okitegedde bulungi Simon? Ongase okitegeera naye baba bali wansi perception yaabwe kiringanga ne mu kintu kya dress code. Omanyi nti ata yazajja mu basayimo bwange bano singa ndabika mu gundi nga nyambadde empale nga ndaga boxer eyo nno nayo style yakwambala. Waliwo ajambala ne bamukubira enduulu ne batamufanako n'agenda nga bamuleka agende. N'ate waliwo ajambala nojjanga oyambadde nga ne boxer ez'ebbeeba zitata Clarence Peter ekyo Calvin Klein kale bajja sala Clarence Peter mukozi wa video oba kyegera akiro abaana kibasinga okukola ennaku zino kiri nnyo mu baana abawala bambala bino ebipale ebinene zipu wano n'agikola ki n'agisumula naw njogera ku buwala nga buli between 17 to 20 nga 4 ne kanyeenya ekiwatu bwe tunoolengera booti kati ate akuze mu myaka bw'akikola kisigala kikolwa kyekimu naye endaba ne expectation ze tukusuubiramu kati wenekuzza wali kati Sayima akuze mu myaka nga izana artist akyasiikinga relevance ayagala abantu basigale nga bamugula ngayagala audience ene emugule olunakola atya talina kyakkola because abantu balina okukkiriza nti abantu bakula era oba abavubuka bakyali abato they should learn to prepare their retirement. There is a time nga mbutuufu omuyimbi ye w'amaanyi n'ennyimba ze z'amaanyi naye nga tebakyazisanyukira ng'ono omupya zze akugambye tema ensingo balina bye bambala kati olaba oluyimba olwo it is a very good song for Kapeke but it is a very bad song for people like Bebe Cool. Naye wamuguziza nayoga Bebe Cool tukuleetedde gana akayimba katema ensingo teme you get so age eyina ebintu byetujjako kala nze mbadde ndowooza nti kati Kapeke nga we yazze ng'atema nsingo ne Dr. Jose Kamioni asala agende mu kutema nsingo waliwo ebintu ebimu nga mubutuufu age yabikulimitinga ng'ekyo gina kirabanga muntu kiruma because buli omu akye experiencinga. Kankuwa example y'omukulu omu yali vice president nga naye amazeeko ebisanja byali bina ne bamukuba akalulu ne bamujjako n'obwa vice president n'azirika ne bamutwala mu ddwaliro. The moment we yabijjaako bwe yabivaako ebitibwa bye ne bitandika okukola ki amagye agaali gakuuma wali ne bagajjawo ne gagenda. So in any way growth affecting omuntu. Sabona abakadde babeera awo ne batunulira we bati nga amakalo eyo kyali muto yeeyagala ate nga nabo baaliko abato. So naffe time egenda tuuka kati tulina okukyembracinga. So it is about appreciating growth. Kati nkuze waliwo bye sikyasobola kukola bino kambireke bulesi. Thank you. Thank you. Ragadi wa 2:5 takyaswazina mazina ga Ragadi wa Saawe.
omujukira muleta nga tuli buto tulaba tutileta okimanyi nno oluvannyuma lw'okujja kwaba ava peace abo kati tulina ebintu tutakyayagala Shiba akole naye ng'ate abadde abitukoleranga. Kati katugeze omuyimbi wakula Shiba mwagala nnyo naye Shiba yakyali muto naye waliwo omuyimbi level gyatuukako n'akula ambutufu anyenye ebbina tekinyuma kwagala kutto kuba wakati mu kulinyeenya muwala ow'emyaka 18 ali mu audience ntufungoga likaddiyeemu ate Buganda onyenye ebbina ly'ekkadde ng'abaamato bali wali n'ogamba kadde atukoze atya ne time gy'otuuka nga tokyasikiriza nga wasikirizanga edda kale bayimbi ba America all time gye batuukamu nga ate ne Katonda atonda obuto bannange obanga kibala ku kkubo omuyembe ogwengedde awo omanyi emyaka gino ogiraba musobola obeerawo n'omuntu awo n'abakuba nontantiru nga mulabeeyo ku mutwe mutandika okumanya ono bulijjo atufera kati. Actually this is a discussion etali comfortable ku bantu bonna. Yes. It is a bit hard abantu ku nsi tebaagala kukkiriza kula. So kakati kitegeeza kubanga ffe abamu kakati basinga batugamba semu mugende mu gym ngende ku gym nyambala akasaati nange ntandika okugenda abavubuka babeera nkola eki sale buto kati gym naye ina level kwekoma olinga ne wakola atya gym akuze Katonda yatonda emyaka kati bo tunuulira abakyala abamu kati katugeze nga olaba Zari omulabanga mu butuufu enfaanana ye mukyala mulungi nnyo wakabinnyanyirira nnyo ne kati naye nga atambula ne bbaawe naye Zari akuze walabako okitege walaba Zari alabika bulungi nnyo ne walaba Zari bwe yaleeta ye Mobeto Mobeto ku White Party anti otwasuka okumanya kati Zari mukulu nga ka Mobeto kali wali kati kasibye ebintu awo omanyira nti ono kati aba bulungi ng'ali yekka tanyuma nnyo okompe yalinga. So time zijja ku buli muntu abeera ne prime time ye ate teri batono nnyo abafuna prime time yaabwe nga bakuze munsi batono nnyo oli yalokedde ku nkaaga emikisa gy'ebintu ebingi giba gikuvuddeko eddoboozi omuntu wali abakazi nga bw'akula atandika okwogera ng'abasajja omukyala omu yankubira essimu nagamba alo ne mugamba wanyise nagamba ndi mukyala akwandikira ng'abasajja nti bw'okula naddala mwene essimu etuyiribire ennyo osobola otandika okwogera ng'abasajja kitegeeza kati awo eyani kututta olw'okwogera obulungi akukoze akutadde omubiri olumu guyiika eyani kututta olwa bode era naye n'akuvuddemu luuku kati kitegeeza n'osigaza kimu oba muyimbi ng'olina talenti yokka yeeyina okukuwanirira kweyimiridde kino ekintu abantu balina kirabira nnyo mu basambi ba mupiira naliko ne Mike Mutyaba anyinyonnyola nagamba olaba nalina prime time yange ne bangula ssente nnyingi nnyo naye ne simanya nti omusambi w'omupiira myaka 35 aba takyasobola kukola ki kusamba mupiira kiba kitegeeza okukula kuno kulina otuyigiriza ebintu bingi kati awezizza emyaka 35 ttiimu zimutadde zonna the things happen betuulamu ne bagana naye olaba Michael Mutyaba kyokuze tokyasobola sambirako express katukwerekereze n'atuuka ku time nga takyalina kyasobola kukola ng'omuntu nga kiruma naye n'abayimbi balina okyembureesinga bagambe mutuufu regimu yaffe ebaddeko naye erabika ekoze eki kati nga tutandikira ku be tukakasa nti bo bakulu the big three essaawa zino balina bbanga batukolera ki mu industry muno bakyakuba endongo ba bonna mikwano gyange bakyakubira ddala endongo tebannakula nnyo naye yandi bulamu bwa stage
nti waliwo stage ya breakthrough bwomala ku breakthrough then establishment kyendowooza nti awo baayitawo dda kati essaawa zino balina keeping a legacy kati ku big three wabanga akyalimu establishment aba ali katuufu ng'akyali mu establishment baakikola dda beemala dda okwe-establishinga anti establishment eriko levels kizibu nnyo kati kigenda kigerageranya kwabo there's establishing national wide but there is waliwo ebintu omuvubuka byasobola okukola omuntu akuzeemu byatasobola kukola kitegeera kati kizibu nnyo okulaba omuntu kale katugeze Diamond Platinum ayimba n'amala oyimba n'akuba sama kitegeera n'ayimba n'akuba sama n'ayimirira ati okitegeera kati waliwo level omuntu akyali omuto yaba akusingako kati waliwo omuntu akuze mutuufu kati katugeze ku myaka gyaba batopu baffe kuliko akyalina maanyi gayiga sama ayinza n'okuba ayiga sama eggumba ne limenyeka mazima ne bakugamba kamiliyoni yamesinyese omugongo nti kiki yabadde akuba sama legend ali mu Buzztini Awards Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. So waliwo emyaka ogikutuusa n'ogamba kati saawa eno nina kuba na record labels Nigeria bagezi nnyo n'Abamerika by the way bwe bakuba Dr. Dre bakula ne bakola record labels ne basayininga abaana nasayininga Lil Wayne bakuba ne bakituusa ne bakola record label n'agiyita Young Money nasayininga abaana n'adeeta ba Nicki Minaj kati ne ba Nicki Minaj nabo bakikuba bakituusiza simanyi bwe kye bakola because baba mu bakazi but waliwo level gy'otuuka nga ekubanja bintu bya level eyo Simon waliwo oyimba n'ofuuka celebrity naye Kamenyu level gy'aliko Kamenyu kati saawa eno alina okuba nga alina ennyumba alina okuba nga alina family alina okuba nga alina emmotoka so buli level gy'otuukako erina ekintu kyedimandinga naturally kati saawa eno teri ayinza kubanja Kapeka ennyumba Kapeka akubye alina naye wayita emyaka egi Kapeka nga bayimba atandika okubanja results okitegeera kati nzijukira musajja ono yafa yali ayimba bulungi wange guli mugiya nnene Martin Angume bwe yafa obwamani butandika musajja ate abadde abeera muzigo ye naye musajja tazimbanga njoki kitegeera sina adaziteeka so
buli level eyina ekintu abantu kye baba bakusuubiramu naddala ba celebrities. Ekyo kikola ne ku side ya lyrics. Lyrics kitya? Ebigambo by'okozesa ng'oyimba nadde mpuliriza akayimba ka muwala wali ennono omupya. Kati yagambye nti oba kati oba akameza ke akameza oba kakoze katya era kati omusolo gwereeze. Yes, of But course. being a young girl osobola okukireka n'ekikola Terina kunenya. Because kati kankuwulireko lwaki industry ereka abantu ebiseera biri ebyedda ebya band music yali ow'amaanyi ne music ono abantu twali twagala nnyo music abuulirira. Nika there is a generation change. Abantu baagala kuyimba ku drug, baagala yimba ku bakazi. Drug na bakazi. Oli waleeta ekibuulirira bagamba bakati bino biki? Tebaluwa na budde. Drug twayiseeko dda ennyimba ezikuba nyeenya sunda okitegeera zakuvaako bakazi okitegeera bwe bityo bantu kubeera nga bali bwereere bye biriko ku industry saawa eno era teri ku muntu alina luyimba lutrendinga bulungi ng'ojeekeza dda TikTok zeekomezaawo mbo nga lubuulirira lugamba genda osabe sooka osabe teruliyo. Buli luyimba olutrendinga saawa eno terutegeerekeka simatema ensingo z'abanywi banjaga baddulaaka simanga omusolo gwe oli batyalo oba kameza kawezi kati omusolo gwe. But what she made is kati of course wao chebita record direction amakulu malala balolo chebita record direction. But in the end of the day you can understand that he was trying to spark people's brains. But because that's what they want to hear. Nyobo genze Nigeria, nyobo genze wa, that is the music that is trending. Era bojjango obuulirira bibyo manya tebagenda kuwaamu chance. Kamenyo ngambye ekintu kansuubire nti banaakitegeera abe tukigamba. Ensi eringa ng'eri mu buwambi. Tosobola kuva eri na sensi wo bwakolere bantu makulu. God, bigenda bitya. Talking about artists, I wanted us to talk about you artists and families. Actually, public figures and families. Nali ndabako interview guy yali muzanyi wa Nigeria. Emeka Ike. Alaba side ya mchala we byali ayogera nda ne side ya Emeka byali ayogera. First of all, wekida ku side ya mbaganda mu abawala. Marriage over it is a last option. My marriage should be something omuntu kyatuuka mbuli omu nakuyozayoza. I was watching reactions z'abantu after the Vixen ne Desire kwe bavuddeyo. Stage ya sose abadde yakongula. Kati enduru wemala okukkakkana. Then when to get any other business. Then details. Then age comes in. One of Uganda but is temina mukisa breaking through early so that omuntu afuna emyaka nti break through at 20 maybe no zimba career so that by 30 you start family. Is it the problem or by deliberately Baptist mukikola bukozi bwe mutyo? Abasajja mbadde bagezezzaako. For you get married earlier. Yeah, get married earlier. Kizibu kubeerayo. Anti kati olaba waliwo ebintu bibiri ebyenjawulo. Celebrity omukazi ne marriage bintu bibiri byanjawulo. Omukazi wakeera kumakya n'afumbirwa ebbuba liba lingi eri omusajja. One, omukazi agenda kukola kiro abamukubira bangi naddala mu abali mu media mwogera nga bwe musanze okubira mukazi w'omukyala ekiro mukazi w'omusajja ekiro nomuga gwe bebi oli otya
like nga wetwogera aba media you get so ebbuba ne liba lingi nnyo they end up nga tebasobola kukwatagana kati omuwala nga tasobola kukolagana bbaawe yeah because system gyatambuliramu mwagala mulabe omukazi nga ayambadde kamini bwe kati mwabawagizi mwagala bwe mujja ku stage mumunyige which things tebijja sanyusa bbaawe kitegeeza nti lwana ava ku stage alina kudda waka kuwoza mwagala mumukuba ekifaananyi bannaayi mukipostinge bannaayi ono naye yeerusizza nnyo wano waddugavu wano weeru mwogerere ebigambo 100 ku social media bawa birabye bw'atyo gabe bannaayi ab'enganda z'omusajja bamukubiri jjukira waliwo ebyo happening gye mutamanyi omukazi akola ekintu ab'enganda ze yatemera ku birago bannaayi muwala affe ekyomukola ninga tokinaamu na mukono okitegeera so it is very hard okumanaginga omukazi ng'oli star ate n'ekirala ekinene ekisinga obuzibu ti omukazi aba afunyeemu kasente kati waafunamu kasente ekitonde kyonna ekikazi bwe kifunamu kasente kiba kyagala kulagira kyova olaba omukazi waafunamu kasente waaba mukulu making sure afunayo omuvubuka omuto gw'anaatuma oliwa tasafuna sente ze ate n'ojja naawe ng'oli mukulu olina sente ate omulagire omugana ate yoza ebintu ng'alinamu obutaano obufuna omumaidi ne mugana enjoleza wano tasobola so kati neyo egebaamu ate nekiri eri ekyokubeera star ekyo nakyo kyamaanyi nyeyo igo y'amaanyi omuntu wabeera star abanga alina ebiwawaatiro kyova olaba star waaba ayita mu bantu ne bamukubira enduulu entambula ekyuka n'eraga ekyukamu nabanga owakabye ennyo kitegeera aba awulira nga alina ebiwawaatiro agenda okubuuka awo saawe so it is very hard bannyinaffe temubanyiigira baleke bagira beesanyusa ne bebeesanyusizzaamu akaseera paka bwe balituuka ku level ne bakkakkana kati nga olaba desire nti kati yadde atuuse ku level nga yakkakkanye omanyi marriage should be oba a resting place omanyi waliwo ekiseera woolaba omanyi letting go is also a sign of love waliwo ekiseera woolaba mu relationship nga mubutuufu omuntu ye omwagala naye nga gye kikoma okugenda mu maaso kigenda kukozinga mu harm nogamba naye omanyi omuntu ono kamuleke nga sign of love kamwesonyiwe mwerekereze mute nkole ekirala because oyinza okwekanga nga ate ofiiridde mu bufumbo bw'oyagala ennyo kitegeera so nze ndowooza ekyo kyekisinga otuuka ku ba celebrities baffe afuna relationship agenda olaba nga relationship egenda mwettira why kanjiveeko naye ate kati wali kibadde kugamba nti marriage should be a resting place naye kati just tuba bushiftinze bizibu bitya nti omuyimbi omukyala mu kaseera wayakira kiba eri musajja kutega mukazi muteza bitimba wadda wenkola ki wenzira n'ekirala kibonoonera nnyo kaliya nze Saimu buli wemmanya nti kati kankugambe Shiba mwagala nnyo naye she's not going to stay the same wali twadde tumwagala nga buli mwagala naye Shiba takwatwako you know there is that price ebeera waggulu kiringa Beyonce bwe yazaala n'asalamu kitegeera because bano abakwegombe nnyo Shiba ako njagala kukakwatako bangi tubaayeeyo assumption nti yes Shiba ali awo kati buli wetumanya nti gatusikamu kinganga kati Saimu omanya nti ng'ojja okwana omukazi gumu mwagadde ne mutuukula ne munyumya
agamba Saimo naye nina abaana basatu. N'engeri gy'owola muno ngenda tandikira wa kitegeeza ngenda kukomangawo nga bonna bajjudde mu ddiiro. So nakyo kirina engeri gye kikola ki gye kiba kibula tebazaala abo abantu balwawo zaala so katuuka eyo ku gundi gamba kale kati kanzaale kanyagaana spicy kiki yazimini kiki naye time yandibadde ya bbanga kale nga bbanga ki omuyimbi butuufu omuwala okugyayo ebirooto bye byonna n'abimalayo alina kubeera myaka 3 mu egyo. Otubala nga yatandika mu myaka emeka? Aba yatandikanga ku 19 yewe emyaka 16 35 bo bimazeeyo tolina binali ogenda kunyeenya kwa 38 tulirabe kati akwa 35 kyobala mbazungu teriyo cheerleader butulese leero cheerleader wa 38 buba buto 19 23 22 kitegeera era okitegeera so teri binali ogenda kunyeenya teri kapatiko ogenda kwambala bw'otuuka kwa 35 nga biganye era tebinnayitawo nga owanika oba olina owanika omukazi abakyala kiba kigenze 35 ne weewaayo giri 5 n'ozaala n'ozaala mu 5 ebirooto byo tobituukiriza ku myaka 35 ng'oli mukazi kiba kiganye. Kati ate mwe mbasajja you marry because you see a lot of people. Ki ekibajjayo? Anti kiri kye nsoose okugamba nti sometimes osaana okufuna omukazi nga muli mu relationship ng'olina omukazi wo muli mu relationship waka mweyagala nate ku TikTok ng'apostinga birala ku TikTok ali single anti mukinga temajja public gokanya kusiri abasajja bangi bakifeesinga alina ekikazi ewaka ne ku TikTok kiraga kiri single kyetega kyekisinga obulungi kubeera na mukyala wo nga ye babi nga neggulu likimanyi oba ne mukyala wo ng'ekinene nnyo abantu baali bawuliddeko maama gundi naye nga tebamulabangako beera ne maama gundi anti kati buli wobeera ne mukyala wo nga ye babi abakuwalana bakola buli kisoboka okumakinga sure nti bakunafuya ate ye first point gye bakwatako kitegeera omukyala siya yanafu pamitani direra siya yanafuya Samusoni abaali bamuwalana Samusoni be baatuma mukazi namba genda omubuuza amaanyi agajjawa so ekikunafuya ng'omusajja simu abatakwagala abo baba banoonya ekigenda okukunafuya ayinza okwesanga bamuwadde ebintu nga bamusuubizza ebintu ne weekanga bambi ng'omukazi akoze eki kyagamba Kamenyi omuntu asobola okubeera mu industry muno n'agamba kyonna kye kitwalira mukazi wa Kamenyi nina omulya babikola omuntu abeera mu industry ng'aga Kamenyi ako nkawalana kabeera katya n'omukazi bw'ati n'ateekawo embeera n'akola ne by'atasobola gwe balabe baffe bali lwedde okukola ebintu bingi nnyo okutusuuza kye tulina nnyo. And by the way mu nsi Kamenyi you're only faithful ku muwala owa bulijjo akuyitako nga yeeyambalidde bibye naye omuwala ng'omulimu gwe gwa kutengula asobola okuyitako leero n'akuyitako enkya n'akuyitako olwokusatu naye olwokuna coincidence esobola okubaawo nga badde olina ekiwala kiwakamulaba ku TikTok weki naye n'akuyitako omugamba maama sooka ojje kati n'omukazi bw'ali yasobola okuba nga yayagala bbaawe naye omuntu omumalirivu agamba nti kakibe ki mutwala ayinza obutamuwona so kyobulaba abasajja abo ba Bobi Wine ne bakyala baabwe tubawa nnyo respect because
olina okulaga nti oli wa kibuli nnyo, olina okulaga nti nekukwata ne mukazi wange oba ogenda kufa. You get? So it is very better mukazi wo n'abeera undercover. Lwakuba nti ate bagamba nti kati ate ekyo kyekisinga okuleeta obwenzi nti you give hope kuli ajja mu naddala oba oli celebrity mulabewo talina kuwangula mu maaso ga nsi akuwangulira eyo kale beegweko eyo mugundi kitegeera ate n'okukola kuno abantu bakozesa nnyo advantages z'abakazi mu kukola. Ti mukazi wange alinayo ka bizinensi akola, mulabewo mukazi we ayinza okuba nga atunda sipeeya, mulabewo najja n'agula ebintu bya milioni 10. Jjukira abakazi bawa nnyo customer respect okusinga baawe. Gwe kasitoma wange akubye ono yangulako ebintu n'amuwa ekitiibwa. Wagenda omukwana agenda opima munga yadde yeesasulira enviiri na biki kasitoma sente z'amuwa amwongera namu. Gamba kale kikasitoma kino kammale gabeera nakyo wano ne bba wange wano. Nze kugambye abakazi tola nti DJ Roger akyusa ennyimba aba yakakuba n'eddakiika emu n'akyusa olulala. Abakazi bakyuka buli ddakiika. Tebamanyina muddu zaabwe ate buli muddu zaabwe zikyukira ku sipiidi. Ate buli mukazi bw'abeera mu muddu ng'eri down aba mwangu wa kutwala. Ne muyombamu n'omukazi bwe muti n'akunyiigira n'awulira obusungu. Ex ewedda n'akuba essimu. Ate coincidence ezo zangu okwapening. Ate nedda ex asobola okumanya omanyi nti nno osobola okubeera ng'olina omuwala gwali okwana ogamba naye muno kuva yafuna gaye takyalabika. Kati edda ne kati kwekiri by the way osobola okumanya who is online and who is offline. Ogenda okulaba nga luli wasembangayo omulaba kubanga abasinga omuwala gwali okwana kati wasigala kumukeberako. Nolaba nga yasembye okubeerako online ssaawa 12. Ogenda okulaba ssaawa 3 ssaawa 4 kati bwekisanyiko okkirikingira mu bwongo nonga lwawo okwebaka kati ng'ojjira mu koodi ziri ezaalagirwa ayooke. Kati ate naye obwongo bumugamba nti ono ye yali antegeera oba ategedde atya oba ndyoke. I have some issues. Kakati awo. Yes, which issues? What is wrong? Can we meet to discuss? Ntegeera. Kati ono ate Katonda yateeka obuyiiya mu keyboard muno. Kumba ava mu butta agwa mu muliro. But generally because bino byonna mu nsi yonna gyebiri. Mu bulamu obw'ab'amaanyi ebizibu mu ebiri ne mu bulijjo gyebiri. What would be the best things muntu yandibadde atunuulira in a relationship generally? Saawa zino zizalo zinda agenze mu bufumbo waliwo abagamba Livingstone omusajja mukazi mukulu oli mu bufumbo omukazi owulidde kino owulidde kiri. Actually mayinzi zaffe zino ziraba ayinza okusalawo ne weefuula atawulira naye oba owulira oba owulira odde ewaka mu kisenge ekyo n'otuula bw'oti n'ogamba naye kirayi kino nga kyagambye nti mukazi wange akuzeemu. Ozokooteka ebigambo bya motivation nze mwagala mwagala wange saamwasiza kyalo. N'ogamba naye ono nga penge yayiseewo yandikomye. N'osooka n'ofumiitirizaamu bye yayogedde byonna tekikuleka kye kimu. So nze ngamba relationship yandibadde very better nga teri mu social media. Nga yammwe ng'abantu. Eyo lulu number 1. Ne mwewasiza eyo ne mubeera eyo mmwe ng'abantu babiri. Because buli webeera mu social media, you know, emotions zino tulowooza nti we tuziteeka ku social media zangu okutuvaako.
Kyobona bakyangu nnyo okutegeera omukazi kyalowooza n'ayawukanye n'omusajja. Tibwamunyiiza bw'oti agenda ku peegi ye delete n'adiritingayo ebifaananyi byo byonna. Ako kaavaawa? Ffe abakwana ne tugamba aka Instagram nti olejja ebifaananyi bya munne kaavaawa? Lwaki temukola bukozi continuation? Kati ne tugenda ku status. Bw'otegera nti omukazi yanyize n'omusajja. Waba status buno obw'abakazi bwe bateekayo. All men are fools. N'akateekayo n'ateekako ne emoji. Kati ffe abakwane n'abalaba bu status. Waliyo omusirwa ali eyo. How are you? Okitegeera. How are you doing? Ffe nga tubusindika. Buli kimu kiri bulungi. Buli kimu kiri bulungi. Nga bitandika. Kimu tekiri bulungi. Abasajja. Nga nawe ogamba akwana. Wabula abasajja abamu tebali siriyasi. Kale omukazi omulungi nga ggwe ne bakubonyaabonya ne bakusombola. Yatonda laavu mu nsi eno. Yo laavu nkambwe. Ate ng'enaagenda. Ebanga wifi. Topanya nti wifi eriko ekikyamu mpaka nga wagasseeko omulala. Mbala n'akweyungako n'owulira. Keya neevaawo, buli kimu ne kibaawo. Simon love. Gwe oba wafuna omukazi omulala? Ani nze? Sinnafuna mukazi. Ate ono gwe nalabye. Oyo mukyala mukwano gwa kyali wange namusanzeeyo ku biiki gye twabadde. Ate nga namulabako dda. Kati najja naye twali tunyumyanyumya. Ne tunyumya naye ku biiki bintu bya bulijjo. Siraafuna mukyala. Nkyanoonyeza ddala. Lwaki otereeza relationship ye enkadde? Abantu bagamba you guys you looked good together. Okwano gw'oku kyalo kuno. Relationship yafa. Omanyi tekitasoboka. Bulamu mubaamu ebintu omuntu by'olina okukkiriza and you let go. Okitegeera. Ku lw'obulungi bwa future y'omuntu gw'obadde naye si kuba nga tomwagala. Ne ku lw'obulungi bwo. Because ogenda ogamba omuntu nti nkwagala oba omwagala. Ne muwangala yenna ne muzaala n'omwana. Omwagala. So it is better bw'otuuka ekiseera n'olaba nga relationship egenda kwettira. Gireke. Akabonero ka mukwano. Gireke. Wera muyombe bitaliimu. And let me tell you this. Buli muntu mu nsi aba alina priorities ze ng'omuntu by'ayagala. Ate ffenna twakulira mu families za njawulo. Kitegeera. So okukompilinga ebintu by'oli naawe ebibyo ne mbeera nga muli kyekimu kintu ky'amaanyi. Kyetaagisa obukkakkamu bwa kika kya waggulu. So kati bingi bw'olabanga bingi nnyo byali gwe by'otasobola. Kireke bajja kuba akatayimbwa ekiro nga weebase. Ojja kukeera nga tolina busolo. Waliwo ebintu nze nga nze kamere ne wempulira ne bwekisala busazi nga nakubidde nga njagalayo 5 ne nkisanga ewalala nti Sayima abadde ansaba ssente nyinza n'ekkubo ddiggalawo kubanga kiyinza okuntwalira olunaku nga lulamba okuweereza message okugamba nti mwana n'ez'ekyeggulo sizirina. Era mu bulamu bwange kino nkyogerera wano ekizibu kyenjagala kisembeyo okungwako kwe kubulwa ekyokulya. Kubanga ate ekyo kisobola okunkozesa ebira byonna naddala nga kivudde ku nze ng'omwana owange alina kyayetaaga okukola ki okulya. Era mu byonna if I'm to prioritize eating first
Mmotoka nsobola giparkinga ne nninnya boda. Ntegera bulungi. Nsobola giparkinga. Kakati then ekyo wakikireese ekyo kigeraageranya ne problems we get. Kyoli ne bw'asaaga mu busaazi ng'asaagiramu ekyo, you'll hurt me. Ontegeera? Kati naye n'ekya family, nalina live emu gye nali ndaba. In my head nagamba they might be joking, but the problem they are joking on something great. Kamenyo muntu ne mukyala we muki ebyogero bisobola okuba nga byakukola ki byakusaaga ne waliwo elements emmeka ebbiri eziriwo nti truth or day anti day wali mukazi wa gundi nti ne webanga basaaga awo automatically mu kusaagira mu kikolebwa nti bakazi b'abantu babalya. Actually mulimu elements eziri big nga tezizanyirwamu, like ekintu kyonna ekirimu abaana, it is very essential in this generation where omwana akula n'asanga buli kimu ku social media. Gamba naye bano bazadde bange baali bazadde kika ki, igete olwa bintu bingi nnyo bye twerekereza ffe. Tukume ekitiibwa ku lw'abazadde baffe, nabo tetubafaako nnyo. Wakati buli omu yalina obulamu bwe, kitegeera. N'ate ku lw'abaana baffe, kitegeera. Mwana wange agenda kukula asange kino. Ate nga bajja bisanga kuba siggwe Google engine. Social media etereka. Kitegeera. So, mulimu ebintu ebimu ng'olina kiraba n'okireka. Did you call like omanyi kyokka sijja kyogerako publicly? Naye omuntu yali akozeko essimu n'okwata essimu ye ng'enamba y'essimu n'obwana akamubuku. Did you call, did you do away with it? Noka sijja kuba ssimu ekyo kankireke kiyite. Wasa nakyali ngamba okay. Naye actually nze tuli mu kunyumirwamu naye nandabanga ono asiga ensiga ennene. Waliwo omuntu mubeeramu ebintu ebimu nga omuntu akikola nga intention ye eyinza n'okuba nga just agikola kuba takwagala. You get? Ngoba kijjira mu mutwe gwe out of the blue just because takwagala. Kitegeera. So kati abo abantu nabo tubasuubira mu bintu bino. Kitegeera nga ayagala ku breakinga. You get? Onaku tukere ku majja ku social media gwatambula nga just ekintu kya kuyisa mu maaso. Kitegeera. But me, nze nayiga okubeera so calm. Buli mbeera mba ngisuubira naddala mu bantu abatanjagala. Mba mbamanyi gye bali ate buli kimu kye boogera tekiba mawulire ku bulamu bwange. Kitegeera. So bitunuulira ne mbireka awo ne mmuleka n'agenda. N'okireka bulesi? N'okivaako? Omuntu ndya n'ogaa kati ono kana amagezi ge bwatyo n'abantu benne. N'okireka ng'ekiyitira awo. Naye ekiseera omuntu bw'omanyira okubeera n'omuntu, sometimes life becomes hard. How have you caught up? How are you catching up? No, nze nabeeranga ne ex wange. We had some good moments. Ngera Kenzo yagambye. And Katonda mulungi mu good moments zonna ze twalinamu twazaalamu omwana. Kiwaani waali baafunye omusajja omulala talina kyajja kukola okusinga omuzaalira. Kitegeera. So, and twakifuna, we thank God for the blessing. So, just nkyebaliza Katonda. Ebitasobola tambula bulungi, tebyatambula bulungi, but mwalimu ekirabo eky'amaanyi era eky'omuwendo kigenda okukula nga kimanya ono ye taata ono ye maama. But you're co-parenting nali mbalabyeko babiri. Tuko-parentinga bulungi. We talk, we are friends. Oli otya gye ndi? Omwana ali atya? Omwana ali bulungi. Mukimu mutwaleko out. Mutwala out. Twakola something. We co-parent.
But we know our limits. Kamenya obuvumba bukulemeredde ddala. Bannema. Anga. Obuvumba tebwetaaga muntu alina mukwano mungi Simon. Omusajja kati nze ekikula kyange kiri so calm bukulemedde. And so no. Fumbo bo. Era lumo oli basanga bakoze sako. Abaliko bakazi ba Victor. Maybe Museveni yatambula nga agabenyoka. Ogenda kwa waliwo akutaka zindalo. Mama tegwe inze mama gundi mba musako y'abali bakyala ba Victor kamwe. Twagala ku capital twekulakulanye. Nfunzizza. Byabakazi bwe bityo. Naye tubuka time ng'obufumbo bwagale nga bo bukutunulira kyamuli bakuzimuula buzimuuzi. Obufumbo buyita mmere. Era kwandoza ennaku zonna amalala mangi babizibye ebingi. N'abalimu essaawa eno nabo tebabusobola buli awo butagala. Gomanyi obufumbo buli mu kutagala mu bantu. Of course nekuvedde obufumbo bwatagalanga. Abantu bagumye balina ebizibu mu bufumba awo maka gaabwe awo. Ate omukazi yakoze kino ate ono yakoze bw'ati so fumbo bwe butyo Simon. So tulinawo ki ekipipa naye tumalize ngende enkola. Nina ebintu bingi ebipya. Ngenda kukola emyaka 10 egya Victor Kamenyo. Na concert? Yeah, ngenda kukola emyaka 10 ku Oktoba nga 9. Wazeeyo ku lunaku lwo. So mikwano gyange. It's going to be a corporate show. Badde tuplaninga kola ku Serena. Yeah, tegese Mwami Innocent Kawoya, people bebanyambyeko ku organizing event eyo. So tugenda gikola very soon, 9th October. So nsaba mikwano gyange. It's going to be a corporate show. Okay. Abagagga banguleko emmeeza ya $2 million. You said tono abakuliddeeko byakunywa. Kujja baako. Otyo. Yeah, abasobola $10,000. So tubeeraawo VIP $15,000. Okay. Yeah. Kale kamera tujja kutya mutunoonye. Ngero okunyumyanyumyamu. Bampira ebigambo ebisembayo. Ebigambo byange bisembayo. Abali mu bufumbo banywere. Temuva mu bufumbo. Neera oba olaba nga kitabuseemu kite tebakusibirawo luka geyeena tebakusibirayo vaawo byebyo nje mumpagire mwagale nnyo music wange following enyimba empya nzina ku platform zange zonna go and check them out nyimba za kabi nnungi baagala nnyo kale bane mubeere bulungi mweraba. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna